kwegamba mwabadde mulumirirwa nnyo but abamuvumye sikyewuunya. However, engeri gye muli bawabuzi nkamba wabulemu. Ne SB media ojoga kasajja gwe. Emikolo gyo tugenda giraba ebifaananyi bya shooting bwadda. Asiya Metron we simama meta Metron ye Phoebe. Ekintu kyamakinze balabye nti obongo window tewali balina okweta windowless. Yalina okubavuma Metron we kati oli yani omusajja yani mama erinnya ligenze mumutegedde ne balaba nti ono webirango yalina fittinga naye omusajja webirango musajja ategeera n'omusajja wa Asiya ategeera naye mwalabe nti muzeyize yataze okuba ole Uganda olema Phoebe ye musanyifu amanyi ayambadde gomesi yanyumye naye bapima bwongo obwo bukwatagana n'obwayisiya koyina okugendera makinze balabye nti obongo window tewali balina okweta window. Naye munnange muwala gwe amagezi gaawe kifo ky'okujagulizaako bano obuti owoobirabye nanze abantu nga mumwesobera kusere mubeere okufumbirwa kwakulema oli mu kiyumba olemye okuba ekyeyo kyokimaleko nga oli kufibye eyeekolera erinnya lye mukazi wattu yeekolera erinnya lye naddayo ewaka nasaba okola emikwano kwala kiwulira njogera ezigamba tewenyumirizanga mu magezi go wadde mbugaggabu oli mu kwenyumiriza amagezi kage kale gwe omugezi fumbirwako bakulujjofu kale gwe omugezi ennyo kubanga ogabe bapima bwongo lwaki toli mugagga kubanga amagezi ge gakola ssente. Makinze balabye nti obongo ne SB media ojoga kasajja gwe. Big voice mukwano SB si kasajja wabula kisajja gwakako ekaba kasajja kisajja ekirina amasavu ekirina ennyama ekirina ssente ekyakolamu. Ekyokubiri simanyi lwakyokayira kamulali gwotalidde ng'ewosiiba ku miguu naye oteredde manya ebikukwatako ebyakyalisibye ennenye niwaba muzikiza siggwa mumulisiza okitegeera ekintu ekyo bayirawo big voice mukwano bwe bibanga tebyakunyumidde bireke lwaki okayira kamulali gwotalidde Phoebe oba aba mulalu mumuleke abe n'obulalu. Eddoboozi lyange ligenda beera mu kkotono kubanga ninamu engeri ya ziti kifuba. I don't have flu but nina ekifuba asombeera nnyo mu base. Yeah. But nzize wano ku nsonga ya like Asiya ne Charles. Whatever the case was. So guys, mwe mugamba that you have love kwegamba mwabadde mulumirirwa nnyo but abamuvumye sikyewuunya. However, engeri gye muli bawabuzi nkamba wabulemu. First of all, bye mugamba musimanya mulumirirwa mbu simanyi Charles simanya Asiya simanyi tategeera simanyi takola atya. The way you're explaining yo wabisonga muli mbu simanya Asiya novuma omuntu nogamba simanya Asiya simanya oba why is it mawe? Why is it what? Mwine ekigambo kyemukozesa nga kivunula obubi omuntu. Aren't you judging? Aren't you disrespecting her? Like, novayo nogamba mbu Phoebe lwaki wabadde Metron wa Asiya? Like, omuntu wagamba munno gy'obeere Metron w'ono n'ogaana. Ekyo nakyo kye kimu ku ky'okuyisaamu amaaso oli omuntu okumussa wansi. Oba kitegeera. Musmanya, I don't associate with people like that, with such characters like me. Zasina kwa buzibu ku muntu. Like I understand zeni muntu ntegeera. That means zema asobola mukwasaganya. Lwaki basi associating naye? Ngana line bisaso. Mwe bantu abatalina kwagala gwayinza ogamba no Phoebe obeera otya ku mukolo gwa Asiya. Nyo. Musimanya yo simanya mbuna oli mawube whatever.
Kambere abochitegera bikwatira wa uko okubeera n'obutaagala no ngotoyina kwagala mu mutima kati just okubeera bubezi Metron w'omuntu what was it endowooza yammwe entono yebasumbuwa ate mwe tumuyina emitwe namwe gyabalemerera namwe mwekyawadda lwakuba emitwe gyammwe temulina wakugikwasa so engeri mutalina wakugikwasa naffe tusalawo ne tubagumira however mutabukira nnyo bannammwe like gwe n'obeeraawo ng'ogutwe gwola okuba gwakulemerera kati oguzunziza ku banno oba okitegeera obubi bwe bwakulemerera obuzunziriza ku banno obulamu bwakulemerera obuzunziza ku banno buli akaguddewo n'ofuba okulaba ng'okeetabamu buli akaguddewo totuwako ku future wabula otuwa buli akaguddewo n'ovaayo n'oyogera aye morofa n'oyogera ebintu nga bifu novaayo n'ovumambu simanya tebategeera simanya tebakola bata gwabaliisa gwababezezaawo musimanya tebategeera simanya naye Phoebe totegeera mukwano position gye ndimu wadde sitegeera mukwano tosobola kugyeyimbamu tosobola yadde okwepimamu yadde dakiika teri muntu atuula mu bigere bya muntu oba okitegeera Asiya naageza avaawo mukwano teri asobola kuyingira mu bigere bye gwe newoonookokolima emirundi kakadde togenda kufuna femu nga ya Asiya newoonoyogera biki emitwe gyammwe giri so negative you guys, you're so negative, you're desperate you guys muli bafu emitwe emifu like omuntu abeera n'ogutwe olwokubanga taagutemeko n'amenyeka nagwo naye ng'omutwe gwamusaladde obulamu bwe bwamusaladda yalemerera obukozesa obulungi buli kimu mukirabamu bubi ensonga lwaki mutomera mulowooza ebintu mubirowoolezaawo direct ze mbasaba ekintu kimu kubeeramu nakwagala kyekyokka kwagala kwobeeramu nitoyinza kuvuma munno mbusimayi tategeera mbeera ku Asiya ne mumuvuma simayi kirabe simayi kimawube simayi ki like who are you okugamba muno tategeera gwana musimayi Phoebe wabadde tolina kubeerako nyonyo nawulidde obusungu musimayi nabadde sirina kubeerako olwaki nange netabya omusimanya nange tategese simanya tegeera simanya musiru simanya biki oba ndi musiru mbeere gwebeera omugezi mu state yo mwabagezi nga nze sibagambako kubanga nze nandiwadde omusiru nze yandigambye nga maama mwe muli bagezi simanya mwe mwamala mwakola mutya kamba buli mwe wena abakayanira naddala mwe abavumira abantu nga muli bwabweru nga muntu ojjangako Uganda naye ng'oli eyo kekema olinga kakoko ng'okekema nga tojjangako Uganda jangu wano ku ground ochekere jangu wano ku ground ebyowooza musimanya sigenda ku TV bwa raisi simanya kukola biki ojja tuuka neno okwesabire wekka obusabire wekka nga teffe bovuma tetwakwesabira ng'olwo ogwogenda mukwano vaayo kojjeeno olekerawo okuvuma abantu obwereere endowooza yamwe yebasumbuwa temufaayo ba Asiya bamukoledde biki temufaayo mumulowooza mbu simanya views nyonyo za views but you don't see things omuntu aleta emboozi. This is social media, guys. This is social media. If you're expecting only goods, kole hiyo mkwano. Kole hiyo boba subira birungi kola YouTube channel yo lekera otule ekani. Boba yagala simanya like kubeera na gundi kale views gwatanonya views mukwano. To postinga. Na to postinga to chogera ko mukwano. Chogerereyo mugalereyo. Munonya views nyonyo mukwano. Toyogera sigara hiyo. Tewe recording. Tokasuka ku social media gwatanonya views. Neno dano no trekani na msimanya nonya views. Omuntu nateka ebintu byamakulu nabaterayo mwana wuyo gwe batema ne mumulaba. Nabatera anonya buli kika kya mawulire nakibaterako ku channel. Nero obutasima bwamwe agatwaga kaluge mutane gwa kwasa ne mututekako obusiru bwamwe ne mugwera nga mutuzungira ko wemuti. Like mtoja mifu temwine gwa muji kwasa na yene mtu namubera ku bantu asibifale tabuli mbozi eyacha naku eyasanyu kugamba mumaga tubera mchana kuyeka supporting abantu omuntu wamkwata kabako ne wamutuusa
abakole wa mutuusa kati baba bagenda bazimbira ennyumba videos bakoze if you understand YouTube mbo bagera ku YouTube gendo bale videos bakola mu Asiya wala views zina ogenda obuze Google nti views zino wezi ziri mu meka sente meka wala ziri worth okuzimba ennyumba neggwa oba n'okumulabirira oba n'okumuwa buli kintu mwamanyi YouTube olyokoze munazana views nyo ensi we yatuuka mu abatana bakubuuka buli kimu kya social media muntu kutuula mu nnyumba ya buli kimu ne kiggwa ensi we yatuuka ne buli loddeyo n'okekema nga tonaba kuzula sokola ebiggwerawo olyokokekeme ko simanya afumbiza simanya bana bakasiba batategeera gweya mwoyo laba video gimaleyo totulekaanira mbuya bade talina bako simanya ogwo musango gwa nagora wakali agendo eta abasirikale omusango gwa nagamula nyo kwegamba bote balina kulabikirako mu ngoye ennungi olwokuba mu bote bakola bulungi omutwe sina kulabikira mu ngoye ennungi wansonga omutwe gwange tegukola kalango bamufa mufe mwette mwejewo kumunyanya manje tuba tubasanga mufe namwe temutulekaanira bino bibatwala bino byansi byakuleka byansi ate buli omanya nti no bintu byansi oyiga okubeerawo ne bulo dawo n'olumu omutwe olwakino olwagundi olwabobi wine olwakaine rubaba simanyi olwaki bama tofe totukutukeko omukwano buli kantu noyingira mukwano owo nokadiwiranga oloki mwiga okufuna ebibakwatako obujulizijulizi bwamu obwo mutuwa tebwina otujulizijulizi twa moto twomutuwo twekisiru ne muleta neto tujulizi tebina kye bituyamba tebina nakyo bituwongerako bye mutulabula bye biriwo no soberwa omuntu wa bulijjo bye tulabula bye biriwo wefude nabbi olanga simanye ebinabaawo bolanga biriwo bye mutula temwina kokulabula kwa mwete kuyamba like nothing tebina kye bituyamba. We'd rather even stay there without knowing anything. Huh? Like, nabandi awo nga bangamba ate nange nkolera siteti. Ate birudde. Wegamba enseno tulina jawuzamu nga tutambulira ku ludda luli temugeza kwetabana bantu. Woweetaba naye oba okolera siteti. Otujulizijulizi otwo twemuleeta tutalina makulu tetulina kye tutwala singa okunnuma. Muwabe. Tamina baloya. Ojolese n'obujulizi obulese olese obufaananyi. Tamina baloya kuwaaba. Otujulize tulina kye tutuyamba okujja ko tuteeka abantu ku bunkenke. Tewalina kati ensi bwegenda mu maaso bolese otujulizi. N'owulira n'ennaku ng'ekuluma. Nze ngamba sika gisangulayo. Kwegamba ffe mu nsi eno tetulina kubeerako na ddembe ly'abuntu bantu balala muno mu nsi be balina okubaako n'eddembe lyabwe okwogera kwegamba abantu bo babakolebwawo nga bo bakulumya bannaabwe ffe tetulina balumya oba kigere nga tutambulira ku sayidi emu busimanyi wonoyogera kusimagenda oba nfa nfe kati mmwe temuli bantu iffe tuli bisolo ye mulekerawo okucekera kale bamucekere naye temutucekererako bannange mututama nammwe mana omuntu n'alemererwa n'okubeerawo mu bulamu bw'ensani nti ate kiki nti ate akazindaalo mugenda kufa okiwulidde n'olemwa bannange isugwanga oluso kati tuli bannauganda abuli munnauganda abawaaluganda ndi munnauganda ugere like wensi yakolewa nti kwegamba waliwo bali baba ino obuyinza ffe tetulina like waliwo bali abalina okwogera ffe tetulina kwogera like tebalina kwogerebwa like why just for day you can say whatever you say. I'm a person. One time I will die. I don't care. One time I will die. Just know. Obonzise obatonzise lumunja kufa gwe just know wonso seyo kyobomanya totawana nakuta muntu sawa yo nafa Yebyo no munango musikabi yareka. Ninga banayi mutuleke tubeerewo obulamu bwaffe. Kitegeera. Yeah.